Mwaramutse abaagala abalungi abeekuumira ku Senga Face 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero tugenda kulaba obubonero bw'olabirako omukyala kikuuzi. Kasita obeera nga gw'olina kikuuzi kati nno ng'omanya nti y'ono oba kasita olaba obubonero buno ku mukyala. Ekisookera ddala nga waakamufuna agenda kubuuza omulimu gw'okola era afa nnyo ku mulimu gwo ne ssente mmeka z'oaninga omwezi. Omukazi akwagala ebyaddala kituufu alinza okubuuza omulimu gw'okola saagala mukikwate bubi. Naye tagenda ku emphasizinga nnyo maanyi ku ssente z'okola kubanga ekituufu kiri nti waakanfuna. Essente zenfuna zikwatira kuwa. Olina kukoma ku mulimu gwenkola naye akubuuza okola mulimu ki nti afuna mmeka. Ne bw'omugamba nti njoola kasasiro naye n'omugamba nti olunaku nsobola okufunayo emitwalo 5. Asobola okwagala kubanga yaawe aba yakoze dda maasi we n'agamba 5 times 30 omuntu ono aba ayoolera ddala essente eziri mu kakadde kamu n'ekitundu wemba sibaze bubi. Ate awo aba ayita omuntu aba afuna kadde kamu n'ekitundu omwezi ssebo aba akolera kati awo ye aba afuniramu tajja kufa nnyo ku mulimu gw'okola oba okola mu ofiisi kasita oba nga kasente okayingiza oba okola mu ofiisi ng'omugamba afuna emitwalo 2 alinza obutakkiriza kudeetinga. Namba 2 ye muntu abeera ng'assa mwogera ku ssente oba muba nga muli ku mboozi ya ssente awuliriza nnyo n'okusinga ku birala kubanga ayagala amanye oba agenda kweyongerayo kudeetinga oba nedda. Abala era abeera very calculative bw'ekituuka ku ssente oba ku nsonga za ssente ofulumya mmeka oyingiza mmeka ozifuna ddi kyekisinga obukulu oyo omanyirawo nti nno gwoguddeko munange kikuuzi. Abasajja abasinga mwagala abakazi waliwo n'abasajja kale muneeno bakikuuzi tebiri nnyo ku bakazi bokka n'abasajja abasinga mwagala abakazi ng'okimanyi nti omukazi gw'odiiringa naye kikuuzi naye ng'owooza nti ajja kutereera munnange nno karakita y'omuntu nga si nnyangu kumenya. It is not always easy to break one's character. Bw'abanga bw'atyo bw'ali bw'atyo bw'agenda okubeera. Ekirala ky'olinza okubeera ng'otegeererako nti omuntu ono alabika ye wa ssente nnyo. Emboozi ze zaanyumya za kubeera ng'asupendinga simanya nze ngula engoye ez'ebbeeyi simanya shoppinga ku ttemu simanya ngenda ku gundi simanya nkola bwe nti ng'ebiboozi bye byebyo byanyumyanyumya omanyirangawo nti munange omuntu gw'odiiringa naye ono kikuuzi aba asetinga high profile ne standard nnene akulage nti no nze ndi bweyo waggulu kati awo akutiisetiisa oba kubya amameeme otandika okweteeka ku bunkenke nti omiitinga standards ze ezitali nawo kubanga tasobola nazeewa obanga sigwa supporting nze yeeteeka mu bulamu obw'ebbeeyi naye nga tasobola dde okubwetuusaako nti mbubu buno ye kale kaabwetuuseeko nga tekiriiwo. So oyo omwegenderezanga nnyo simanya nze ngenda ku vacations kale ng'obulamu bwayogerako bwa high hand talina bulamu bwayogerako buli awo nga okitegeera nga si bwangu akulagirawo ate ebintu bino abikugamba yakakufuna akukakasa nti oba omanyi nti toyimiridde bulungi mukwano tontagalirako weeyongereyo. Then ekirala ky'osobola okubeera ng'otegeererako oba akabonero akalala k'osobola okubeera ng'otegeererako okubeera nti ebintu by'alondo oba ebintu by'ayagala nga mugenze ku ddeeti bya bbeeyi tayagala bufo bwa layisi kwegamba ogenda okuwunzika ng'omuntu wakamumanya naye nga ssente zo zirina engeri gye zifulumamu ngulireyo ensawo simanya ebimuli simanya biki nga mu butuufu tobeeranga kuona muntu ng'osipendinze bw'otyo nga it's not your lifestyle. Omanyi waliwo abasajja nga it's your lifestyle nga gw'oba ofunye omukyala you have the capacity and you have the money so gwe tekigenda kukaluubiriza osobola okubeera ng'osipendinga nga bw'oyagala nga teri aggambyeko. That is another thing. Naye waliwo abantu nga gwe bambi ng'ekituufu kiri nti when it comes to bintu by'okubeera nti kwasaganya bintu oba kola booti nga weesanga ng'embeera bambi erinza okuba ng'ekuyingiramu oba ng'ekutuulamu ng'olaba ng'akasente ko kalina engeri gye katambulamu engeri gy'oteetegekedde ne kadduka naye ng'oli kugulira mukyala bintu olinganga ayagala okuwangula omukwano gwe. Omukwano tetugugula bwe weesanganga nga weekaka okugula omukwano oba nga weepushinga nnyo okubeera ng'omuntu ono omulagayo worth my dear wange omulungi amazima gali nti tebakwagala weerimba weekubya mizimu ono omuntu ayagala kasenteko era temulina mboozi gye munyumya negguka n'enyuma n'aseka n'abeera nga yenna ali attentive nga tekwatagana na ssente. Kasita otandika emboozi za ssente awuliriza nnyo n'obwegendereza like very keenly nga talina yadde kaamiisinze out mu bigambo byo kubanga aba ayagala awulirize wanaakusabira nti munnange mpa oba kola bwekiti. Ekirala kasita owuliranga mukazi wo gw'oli naye oba girlfriend wo gw'oli naye ono gw'akakwana owuliranga ali okubabysittinga omwana omuto
babysitting is like nina okubeera nga nkusanyusa nkulabirira, I'm taking you to gundi restaurants ennungi, kale nkuwa buli kyoyagala ninga alabirira omwana oba ninga aliwo ku babysitting omuntu omukulu. Ako kabonero akakulagirawo nti omuntu gw'odiiringa naye muntu kikuuzi, akasente akamanyi, okitegeera. Ekirala kwe kubeera nga ye ayagala nnyo ebintu eby'ebbeeyi, ali obsessed n'engoye ez'ebbeeyi, ali obsessed n'obusawo bw'ebbeeyi. Omanyi bano abantu bawe batuyita gold diggers, I don't know what's wrong with them. Kikuuzi ye muntu gw'osanga nga talina mulimu naye ng'akwata ensawo, era kati kambabuulire by the way. Bw'osanga ng'omuwala ng'alina iPhone, naye nga takola, era nga okimanyi n'ewaabwe gy'ava they cannot afford this iPhone, naye ng'alina iggwe yakakufuna, wabula w'omulaba w'omutunuulira ebintu ebimuliko byonna bya bbeeyi. Amazima oyo kikuuzi. I'm telling you the truth. Kikuuzi. Mpozi ko ng'akola nga yeeryamu, awo kiba fine. Naye omuntu nga nawe omulaba talina mulimu, gusobola muwa iPhone eyo. Taguyina. Kala nizo okuba nga alina omulimu naye nga alina ebirala byakola. Naye talina mulimu takola. Engatto z'ayambala za mitwalo 23. Ayambala akateteeyi ka mitwalo 4. Naye takola, goloboza ssente zo ziba zivaawa. Mu basajja oba mu musajja. Kitegeezo yagenda ku draininga. Siye muntu agenda okulabirira ensawo ye afa ku bibye. Ayagala ebintu byatasobola naye kennyini kubyetuusaako oba omugambe nti kale gwe bibyo byetuuseeko, tasobola kubyetuusaako, kyokka ayagala gwe bimutuuseeko. Kyokka bambi abasajja mulina ennaku. Kyokka gwe neka iPhone kakulema okwegulira naye n'okwata $7,000,000 nti oyagala kusanyusa mukazi omugulira iPhone. Omuntu ng'oyo omanyirawo nti oyo dduka buddusi agenda kukaliza ate amala akusuulewo kubanga ye woba omanyi tosobola mumaintaininga muleke bozi ng'osobola mumaintaininga kubanga ye obulamu bw'asobola otambuliramu bwe bulamu bwe yeeteekamu bwe yeecreatingirawo era bw'ayagala okubeera ng'atambuliramu. Ekirala okubeera nga mu butuufu owulira nga olinga ATM y'omuntu ono. Have you ever been there you feel like you are someone's ATM? Akasimu buli wekavuga oba message buli weepopinga ng'evaawo omuntu oyo okimanyirawo nti bikwatagana ku ssente. Kubanga no one visits an ATM just to go there and laugh and do what? It is either to know my bank statement, si oba kujjayo sente, oba kudepositinga. Kati gwe ng'okimanyi nti ono ye wa withdraw, buli bwakuba omanyirawo nti omuntu gw'olina ekikuuzi. Temulina mboozi gye munyumyako ndala n'eggwanga. Temulina mboozi, namuba munyumya mboozi ndala. Biggwera mu mpeerezaayo 5, mpeerezaayo 10, landlord abanja, simanya siina rent, simanya siina upkeep, simanya ate siina mmere, simanya ate neetaaga okukola shopping, neetaaga okukyusa enviiri zange. Nange neetaaga okukyusa ezange, naye siina gazisumulula. Kyokka olunaku mba na lumu siina gazisumululako olwo nnyini nenzisibako olwo kati nze nkole kyakale tuddeyo ku mulamwa gwamufe. So kasita obeera nga omukyala gw'oli naye ebintu bye mukwano manya kati akabonero akalala kosobola okulabirako gold digger oba okulabirako omukazi nga kikuuzi ye mukazi ye nga buli ky'omugamba agamba ye takuwakanya. Kanene akakodyo Yesu waliwo kala abakyala abali oba abawala nga ye she's someone who goes with the flow, tayagala nnyo bintu byakusombowa muntu ky'omugamba kyagende nakyo. Naye bano ba gold digger kino bakikozesa just to win your favor, abeere ng'olaba nti bambi she's understanding kyobola waba akusabye n'omugamba ngenda kuwakana akkiriza muva kuba n'abayomba nga ssente omuwadde nti ye asobola okumanya nti yadde ssente zaakusabye tozimuwadde agenda kwefula nti ali understanding but in the next 3-2 hours ajja kuddamu akuggyeko endala mumpola mpola. Abo njogera kuba n'abagezi soogera kuba n'abakabiyingiramu. Ate n'ekyo abaagala nnyo okubeera nti buli kimu ky'oyina oba ky'oyagala naye akyagala mb'obeere ng'osobola okubeera ng'omutegeera kugamba yeefula nti akutegeera buli ky'oyagala akyagala buli kyo kugamba everything like they pretend like they have things in common with you just to win your favor okubeera nga obalaga nti munnange ng'awo omanya naye kira kasita osanga omukazi nga ye ensonga z'okwegatta akifuula nga kyakulwanisa. Kale kati obyatuuka ekituufu kyo kireeti obyatuuka ne waba si kikuuzi kati ebintu bineeno abasajja mmwe ababireeta oluusi temwagala kuwa abakazi bammwe ssente omukazi n'abeera nga alina kulerayinga ku kya mu mpale ogamba mpankuwe nga mulinga abali mu mpankuwe naye waliwo kale abakikola ne bakisussaamu nga bo bayitako we balina okukoma omanya kugamba ye waaba alina kyayagala okubeera ng'akuggyako oba ng'akufunako alina kugamba nti kati olina kumpa kino ne ndyoka nkuwa kino oba tompadde kino sigenda kuwa kino ng'omanya nti ono nno omuntu gwe ndiiringa naye ekituufu kiri nti ebintu bye si bikuumuufu oba si birungamu ayagala nnyo akasente okusinga nange bwe nkaagala kale nesigalira nga nze senga Faith 256 mbeere bulungi akumaata kuumira mpeera mbaagala nnyo bantu bange abalungi tusinkana ate ekiro ssaawa zigenda kubeera mmeka insha Allah nnyo oba 3
3 oba 4 ez'e Uganda tujja kuba tutandika live yaffe. Mubeera bulungi, abankuumire, mweraba. Yeah, yeah.